Yes, sir. Please, we are going to use your car. Yes, dear. And your vehicle is not going to be moved to the station because there is no case supposed to be handled by police. Yes. Ensonga z'emmotoka ya Sharon Pinks zizisiibye zitambulira ku kitimba. Ne twagala okubategeeza nti Sharon Pinks yalumbiddwa obudde obw'ekiro 8:09 ne babeera nabeewaka ne babeera nga bambalumizibwa n'okwonoona ebimu ku bintu ebyawaka. Sharon angambye nti taabu yabuze waka n'ebintu ebirala ebyabuze olw'ensonga nti poliisi bwe yagenzeyo okubeera ng'ebakwata yayingidde mu nnyumba era olwo footage omu gwe tulinako ko Samuel gwe banshi yalingiddeko nga basirikale waliwo abaabaddewo n'abavuka bayingidde mu nnyumba bebayita bakifeesi ababakubye ne batwala ebimu ku bintu byabwe. Omu ku buvubuka yakwatiddwa abeera ne Sharon Pinks ayitibwa Gift n'atwalibwa ku poliisi ekira naye tugenze ntwogera okubanga atwekenneenya ensonga zino. DPC n'atuyambako n'akwasaganya ensonga zino ngeri ya kintu kikulu era yabadde yakwatiddwa n'ateebwa. Olunaku olw'enkya tuli wakuddayo mu ofiisi ya DPC okulaba nga tukwasaganya ensonga zino zibeere nga ziggwa bulungi. Omukulu ayitibwa Nyanzi Ricky yagambibwa nti Sharon yamuwa millions 3 ng'amuguza akamotoka ka Pajero GDI ku millions 5 asigala amaja millions 2. Sharon yadde tunabakubeera nga anoonya sente zimalayo ate Ricky emotoka agikimye ayagala kugitwala. So Ricky yalopa omusango nti emotoka yabula era yabbibwa. Emotoka ya Pajero ekikai Pajero GDI namba UAY 892L. Tukyagoberera ensonga zino. Olunaku olw'enkya tugenda kuddayo mu ofiisi ya DPC ayise abamu ku basajja be atuyise embeewo ayise Sharon Pinks ne yamuguza emmotoka ensonga zino zibeere nga ziggwa bulungi watali kunyigiriza muntu yenna kibeere nga kibalansinga somehow. Bwe binaaba nga biganye poliisi ng'okunoonyereza kuganye era bajja bongerayo mu maaso balabe nga bagenda mu kooti balabe nga ensonga zino ziggwa bulungi. N'agamu gefuluma getulaga agafuluma Nyanzi mukulu Nyanzi musobola omutaagi ng'oba omunoonya akaaba mumanyi endagamuntu gyewa Sharon Pinks yali fake naye akyasobola okujja ensonga zino ziggwa bulungi ewatali kubeera nga bongera okuba nti beerumya so ne biggwa bulungi. Ndi makatikati g'ensonga zino okuyamba ku mwannyinanze Sharon Pinks tikitoka munnange ate nga mutuuze wange kuba nze ndi mukulembeze mu bitundu eno eyebyogerere. So twebaza DPC w'ekira mwami Kuzala weebale nnyo olaze obwa Sseruganda n'okwasaganya ensonga mu ngeri ya kintu kikulu n'ozikwasaganya bulungi paka wano wezituuse. So enkya tujja bawo information kye kinaba kivudde side eyo biganye oba biwedde. Kale nze Sonko Muhammad musiibye mutya waliwo issue bedde etambula about emmotoka ya Sharon Pinks n'omusajja yamuguza emmotoka ne baagala okujja okutwala emmotoka. Nalabye video za Sharon Pinks ku machanga akaaba so ne mutuukirira mu area mwembeeramu abeera ali mbweyogerere nze ndi mukulembeze mu bweyogerere ate mukwano gwange ate tikitoka munnange so nga tulina okuyingira mu nsonga zino tulabe tuyambire tutya tikitoka munnaffe mwannyinanze mutuuze munnange ebifaanaganako ng'ebyo. Sharon Pinks yalumbiddwa okusawa zaabadde nga 8:09 ez'ekiro. Abasirikale bagenze wabwe waka n'abavubuka abamu be balumiriza mbu bazze ne poliisi ne babakuba ne boonoona ebyawaka. Nga omanyi bannamawulire tulina otuuka ku nsonga tulabe kye kigenda mu maaso. So natuuseewo era nga bulamba bifaananyi waliwo ebintu ebyayineddewo waka. Sharon Pinks agamba taabu eyabuze then n'ebintu ebirala. Era mu bantu abamu Sharon Pinks babeera nabo ne wabaawo omuvubuka ayitibwa Gift eyakwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi. Tugenze tugoberera ensonga step ku step tugenze okumaliriza nga ebintu bingi ebiri mu nsonga zino lwankubadde buli omu abadde ayogera kiki. Emmotoka eyogerwako y'emmotoka gy'olaba mu bifaananyi Pajero GDI namba UAY 892L nga Sharon Pinks agamba nti emmotoka eno yagigula ku mwami ayitibwa Ricky namuwako millions 3 nasigala mu banja millions 2. Obudde buno Ricky yegana Sharon Pinks emmotoka era Ricky yali opomusako ku poliisi ogulaga nti emmotoka eno yabbibwa bubbibwa ng'ejjibwa ku side ye yali abeerako ebiseera muti yali abeera kira era gye yalopa omusango emize giyise emabega so ne bakwata omuvubuka ne bamusiba. Omuvubuka gwe baasibye abeera ne Sharon Pinks nga omanyi tobeera n'abantu b'obeera nabo. Ne neebuuza ne ngamba lwaki baasibyemu omuvubuka ne batasiba Sharon Pinks yennyini. Kati so yalopa omusango ng'alaga nti Sharon Pinks yabba emmotoka ng'alina oyo omuvubuka so omuvubuka yakwatiddwa n'abeera ng'aggalirwa. Tujja kwebaza DPC w'ekira akutte ensonga zino mu ngeri ya kintu kikulu. Obedda communicatinga naye ku simu step ku step
nga tumunyola abasirikale abavudde mu bitundu by'Ekirinya ne balumba abaana bane ewaka ne babakuba nga balina abavubuka we bagamba nti bazina abavubuka abalala ne balona n'ebintu ewaka okuyingira mu nnyumba otali LC ebifaanaganako ng'ebyo. DPC obedde atambuza ensonga zino step ku step ng'akolagana n'abasirikale be abateeka conference ne twogera nabo era okukkakkana nga DPC alina kyapiikinze musango guno era omuvubuka eyakwatiddwa gwe bayita Gift n'ateebwa era takyali ku poliisi. Atugenze maso nogenda ntugoberera ensonga endagaano ezaava ezaakolebwa nga Shani Pinks awayo millions 3 endagamuntu eyamuweebwa ng'ebintu bino mulimu okuferebwa. Shani mwana muto bakana kutandika obanga beezimba kubanga bagula ebintu abona azina mazina okulaba nga ate ayirimizawo obulamu n'obulamu bubeerenga bugenda mu maaso. So bakola endagaano nga bali abantu basatu Sharon Gift ne yabaguze emmotoka ekitali kituufu. Kadi y'emmotoka oli omwami yagirina bwe yatukoba endagamuntu gyenfunyeko nyinza obutashipa yalingira n'ekifaananyi kiwana nakyo lwakuba nti ensonga zikyatambula naye endagamuntu y'omukulu Nyanzi Ricky endagamuntu eno eri fake. I repeat eri fake yabwa Shani Pinks ekirowoozebwa nti Ricky ayinza obba yakozesa olukujjukujju okujja ku baana bano ssente ate emmotoka ayagala okugisika mala agyeddize. Naye mulimu ensonga nnyingi mulimu n'ebintu by'omukwano tujja kubibuusa amaaso because most of the times wali omusajja n'omukazi watera okudevelopinga ebintu ebifaanaganako ng'ebyo. So ensonga zino zikyatambula teri muntu yenna naye ali mabega wa mitayimbwa. Gift baamutadde okuva ku sayidi y'aba Sharon. So olunaku olw'enkya ku ssaawa 2:03 awo DPC ayise meeting ey'enjawulo eri Sharon eyamuguza emmotoka abakulembeze ngaffe okubaawo okulaba ensonga zino zikubeera nga zimalirizibwa zitya ani ayagala okunyagaani ki ekigenda mu maaso. Kaweefube wange ow'okwogerako n'omukulu Nyanzi Ricky agudde butaka oluvannyuma lw'amasimu kubanga tegaliiko ne mulabeko ku poliisi ekira bwe ngenzeeyo okukimayo Sharon muvuge muzze ewaka okulaba emmotoka ekayanirwa kuba bulijjo mbadde nganjira nga tugende njetegereza ebyaddala n'okwongera otuuka ewaka naye bye bigenda mu maaso mbere nga mba coordinatinga n'ab'ebyokwerinda nga nze omukulembeze w'erosi tulabe nti ensonga zino ziggwa mirembe watali kuyiwa musaayi na sayidi emu kunyigiriza sayidi endala. Naye obudde buno essimu ez'omukulu Ricky teziriiko. Sabe katonda olunaku olw'enkya zinaabaako kuba DPC amuyise ensonga zino zibeere nga zigonjoolwa tulabe amazima gakyagali mu nsonga zino. Abamu baagala okukolera amannya ku bantu abalala n'okwagala okulumya abalala lwakuba gundi yannima kino gundi yakuntwalako and so on. So bwe bityo so tujja kuba nga twongera obba feedinga kye kinaba kigenda mu maaso inshallah. Kale nze Sonko Muhammad.